Lumbuye yalumbye Obwakyabazinga wa Busoga na bunafuya bwati kyokka akola n'akulira training and byakoze bitya patriotism mwami Muwanguzi Andrew oli gwakolera naye era ye admin ku mukutu gwe yagambye mu Katikkiro waffe yediza mama waffe wa Busoga mu Kyabazinga yabasanga omanyi kitegeeza ekyo mbwera Kyabazinga yadduka yalaba nga tebikole mu omukazi yamugamba nti gwe vaamu ekigambo gwe kyengenda okukola gwe yamanyidde Obwakyabazinga n'akamala bukamazi ng'ayambibwako aba NUP nga tebanaba kuvaayo ku summoning meeting ngamba mbu nali nkyakalanya embaga ebitali na bituufu Lumbuye baswengera abaweereza ssente bamuwanguza abaweereza ssente owulidde yavujirira ebikwekweto byabwe NUP nga tenavaamu kigambo so olabye double standard so obuzibu buli kuki identify the enemy bwomala oku identifying the enemy era tukugamba nti the first step in the algorithm is to clearly identify the current political forces and institutions that serves the interest of the enemy. Bw'oba oyogera ku bya power what are the political forces ezikola omusajja ezikola omusajja gw'olwana naye is Mpuuga before the other Mpuuga was he your opponent? No. Was he your enemy? Omwaka gwomumalirako gwali gwaki tomanyi mulabe gw'olwana naye identify the current political forces and institutions that serve the interests of the enemy. It is very important. Ezimu ku institutions zalina ye parliament. It is both political force and an institution. Anti kakati parliament be balonda ababaka abantu be balonda ababaka naye balondera mu interest ki tukirabye bulungi nti parliament ewadde Mwami Museveni buli kintu kyayagala tewaliwo General Museveni kyayagala mu Uganda parliament etakimuwa okitegedde kyova olaba yamanyi vali y'omubaka wadde omu akufiirako nga mumunoonya oba kukuba migo n'agikukuba naye ng'ofiisi agitutte okiwulidde because amanyi kyekitegeeza parliament it is an institution that serves the interest of the regime as oludda oluvuganya amagezi agaali badde ki how can we get more MPs bayingirewa mu kiyumba wano ne bwe tuwezaayo ebibiri tuba tulina etumutuusiza atakula omuntu singa alina kyagala oyisaawo kati amaanyi gonna fe abaludde oluvuganya ge tukoze agasinga obungi gakukendeeza ate be tulinayo bakenderedde ddala be tulinayo kitegeeza nti essuubi tini nti basobola okudda naye nga mwe bennyini mwe mubakubye tetumanyi mulabe yaani bwe tumanyi ekyo kituyamba okutambula obulungi. This includes both visible leaders and the underlying systematic structures that support the incumbent regime. Underlying systematic structures. Omanyi kyekitegeeza ekyo? Kati jjajja nga bw'omulaba atudde waggulu bw'ati biki ebimuwaniseeyo? Maje, intelligence, noza parliament, amasiga gonna aga government. Nibana nezino institution endala la police biki. Byebimuwanisebwa waggulu. Kakati obibomodde otya ebyo? Obiyingiddemu otya?
systematic structures yazimba system nga kino bano bakola ne bawa bano bano ne bakola ne bawa bano bano bakola ne bawa bano paka lwe kigguka paka ekimutuukako information eva ku kyalo agifuna oba kyalo kyo bakyalo ki neyambuka paka waggulu gyatudde kati okubotola that chain omuntu alina obusobozi obubotola chain eyo yaba ali mu byobufuzi ebikwata gavumenti yayogera ku byokukwata gavumenti alina obwo obusobozi obumenya that underlining systematic structure abasigadde tuba tunyumyako bunyumya kati tumanye ekyafudde buyende aboludde oluvuganya buyende nga wala nnyo osana okugamba wano empigi nga tewali n'omu akimanyi ate nga tulinawo abakulembeze ombaka palamenti omukyala wa NUP olinayo ba Iludamani Mawokota chairman 5 nayo waayo bakansala abasinga baayo ati buli mwanzo banga ali ku interest zize kakati tulina okumanya ebintu ebikola omusajja nenge gye bikola ki gye biteekebwa mu nkola. Understanding who and what constitutes the enemy is very critical for devising effective strategies. Wetumala okumumanya nti mulabe waffe yono azitowa bwati ayimiridde wali bano be bamuyambako okubeera mu power. Zino ze political forces ezimukubirako emmundu bano beba kwegamba buli wobimanyi ebyo kikuwa strategy entuufu kikuwa strategy ki entuufu bwe kikuwa strategy entuufu kitegeeza nti ojja kutuuka ku buwanguzi singa obimanya naye tetubimanyi. Lwaki tetubimanyi? NUP teyalivuddemu DA kubanga tiimu yonna eri mu DA ya NUP. Obana tiimu ya DA tola kusaidi ndi naye so obera nga nakigwanyiza ina byeyagala byayo. Anti wagifubuutula kati zinakola ERP abantu tebeewuunya era tuweewuunya natugwako bujwa naye kakati lwaki tetwali gikoze nange n'ekitundutundu kye natwalako sebo bwe kiri era ne bakuba essasi mu kigere tebakyawera nga bwe byali nayo naye ebyo twabituukako kubanga bannaffe baali tebamanyi mulabe yaki yaani kati guno omusomo bagwetaaga tegeza bannamu babafulumya nga tebategere tewali nsonga nambulu kufiirya teriiwo naawe iza kunyonyola muntu teriiwo naawe kati nkugambye wuuyo lumbuye alumbye obwakyabazinga okiwulidde tewali kigambo n'ekimu alumbye obwakyabazinga ayogedde ebigambo ebitoogerekeka okiwulidde naye NUP tenavaamu kigambo bannenyanga nze era ngenda obateeka ku ndinga kweyo ensonga nebakuteeka mune mu kakiiko nkugambye ngenda okujjanjawaza eyo ensonga bajja giwulira ayina ebifaananyi byabalaga mbu kikino ekifaananyi okiraba manya abana amasimu abiri abana kiri kwazanyira vidiyo kwalagira ebifaananyi kati oliwo inaika vidiyo nga alaga abaana babbalamu ensi yonna keraba abaana babbalamu baabano gomanyi ogamba mbu Katikkiro bamusanga omanyi kyekitegeeza ngenda bateeka ku ndinga lazima wakiri bamwegaane tetujja kukkiriza ssebo nkugambye ffe Busoga tetugenda kugumiikiriza kutugamba mbu maama waffe bamusanze ne Katikkiro tekisoboka ekyo NUP ejja kisasulira esaaga busaazi. Point number 2 tutali ku chapter 1 verifying omulabe chapter 2 tulugeze ku chapter 2 egamba nti understand how the enemy operates.
otegeera butya omulabe wakola ki wadukanyamu emirimu. Analyze the enemy operating systems. Osunsule ne system gyakozesa. Operating system engeri gyakolamu ebintu bye. General Museveni adumanga bwe tuduma. Tadumanga bwe tuduma. Feda kikabiri tuba tukubaganye. Ebigambo biva ku DA tebikuba ye bikuba bali bano. Ne bali bibaweereza tebikuba jjajja bikuba ba understand operating. Wewe yagamba nti bina byabufuze byalemya. Kati nga lwaki tebakuddiza? Ate banna byabufuze kwanza butakuddiza. Nga ne byo celebratingako already twabiwangula dda. Kawempe twamuwangula dda 98. Opposition we dizaka Kawempe. 98. Osanze bakoze 96. omulimu gw'amaanyi. Actually 96 okuva eyo yonna. Eyo yonna opposition yefuga waawo. Balatifu ne bayingira bawo nga ba youth council baani baserunjoji ne bajiwamba 2001 ne gumira ddala. Pako olwalero kati o celebrating achi. Bina byabufuze ebyalemwa. Jjajja yavuddeko. Jjajja tavuddeko wali. Kati ugamba otya nti bina byabufuze ebyalemwa. Tulina watuuse. Just bino tebabimanyi. Understand how the enemy operates. Mwami Museveni akolera mu ki? Conduct a thorough analysis on power structures, mechanisms, and the strategies that enemy uses to maintain control. Conduct thorough research. Okitegedde? Omusajja azanya atya empiki. Power structures kizalina. Office kyezisalawo. Okiwulidde? Kati tumaze ebbanga tuli wano namunkekeera eggulu abantu bagenda ggulu gye tutakubamu bituli ggulu yabeetya ate naye bonna bagendayo opposition n'aba gavumenti kati kiba kitegeeza tewali mulimu onasobola omukolako analysis gwe agendayo opposition kiba kitegeeza tewali mulimu. What are the power structures of NRM government? Ze tulina okuba kyova olaba Dr. Besigye omutya omanyi lwaki yakuba court martial n'agiyiwa wansi kumpi eringa etaliiwo kati era eringa etaliiwo okiwulire naye bali ate baali bajongera maanyi nga nabo balwana walimbuze agikubisa ki caliber of people byaleeta caliber of lawyers negative publicity yagiteekako okitegedde ebyo n'okusazaamu Uganda Airlines nankanyi airline gye tulina wali e UK baati batuwaddewo ka airport Uganda Airline keegwako tebakasazizaamu caliber of lawyers bannamateeka be yaleeta bakuba court martial ne bagiyiwa wansi because court martial was a power structure. Omusajja gyakola ki gyakozesa okunyweza obuyinza kati bagikuba at least enaddawo naye ng'efunye legal mandate empya ng'ebitegerekeka gyebiri si byakiyaye nga bwe bibadde eyo gye bayita struggle ssebo. Understanding the power structures, mechanisms, akola atya, and the strategies that the enemy uses to maintain control. Okitegedde byonna ebyo bikulu nnyo ebyetaaga okukola ki okustadinga ng'oli mu struggle. This includes studying the political, economic and social systems that sustain their power. Political, economic. Kakati, what are the political what? What are the political controls
political mechanisms, political factors ezikola ki eziremezaawo omusajja. It's a big question gye tulina okwansalimu. Olina okubala nti politically eggwanga liyimiridde litya. Kuba ejjajja akwata template what map ya Uganda n'agira bw'ati eno west nzannya bwenti okugifuna. Eno north nagikuba n'enjijjamu amannyo. Kati balina kumpagira ku kifuba si be banjagala ennyo naye olw'embeera balina kutambula nange. Eno east abasoga badde bambuuse ku near east kati far east nsobola ogizannya okitegedde nsobola okutabulayo ngaba y'ofiisi biki vice president speaker nagiconfusingira eyo. Central region yambuuka 85% yambuuka. Weba yambuuka nti nkoze ntyo ogikola ki? Nkoze ntyo okugizza. Ekisooka nyinza obutagikomyawo naye kangitabule nagiwamu mu lutalo lwa Mpuuga. Alozani yali nanyini lutalo olwo. Ngibulwanyisa kuki? Erina poliisi, erina investigating department eziproving nti ono yali muli waabwe. Ani investigatinga? Because tosobola kukolako accusation nga tokoze thorough investigation. Oli mukugu mu investigation? Are you a forensic expert? Toli kati lwaki ogera byotategeera? Ate liruddawa tekirina intelligence desk ku nsonga eyo. Kati kimanye ebigenda mu maaso ku Cancer Institute wali ennaku gye nasangayo. Kakati luli olutalo lwali lwa jjajja. Document yaliko $5,000,000. It's one of the classified documents ziba zitambula mu government. Bantu batono nnyo abagirabako. Ku level ya parliament speaker ndoza n'omumyuka we ne kiraka wa parliament. Kirowooza nti kisukka waawo. Tebamuwa 5 nti bamuwadde kiki kino. It was a resolution of parliament. Naye ekisooka weebuuze eyalirizinga ka information yako akafuula ensonga social media yali ebigendererwa bibiri luddawa eyagala ku achievinga ki. Fetulabira ku ngulu ze bali bali kulwanyisa nguzi kyekikoza $5,000,000 ngotona kyozikoledde. Parliament we bayaziisa nga yafuuka police gunonenya zitutte notanenya azimuwadde obaako ekikyabo. Kakati mweyo embeera nenkulaga tetunaba kuanalyzinga issues zino. Jjajja yatukubamu ebyo yakisuulawo bwe pa nekirudivertinga mwaka mulamba kati n'okusoba netukubaganira ku ekyo paka kuwulira bubi ne kakati ekyo kyoyisekiza nti jjajja yali muki mu control yatukuba tewali mulala. Jjajja yakola ki yatukuba. That is politics, economics. Try to analyze nzeeko byenfuna by'eggwanga bitambula bitya. Abantu babba ssente mpitirivu nnyo naye zibulirawa bazikolamu ki? Omanyi jjajja asobola okuyita olukiiko ng'agenda mu kalulu lw'aba investors ne baleeta $2 billion. Oli ajja na 3, oli najja ne $5,000,000, oli najja ne $10,000,000. Agenda okumaliza asoloweza $1 billion aga 2 cash. Nga baziwadde mugagga agende mu kalulu. Bagagga banne. Kakati we have the regime, between our regime tycoons.
kati ba regime tycoons tusobola bamenya nabo mba musolo mutia anti kakati zezimu ku system the systematic structures eziteekawo omusajja okitegeera eziteekawo omusajja kuba bakontrolinga sente naye bakola bizinesi zaabwe ate ziri luddawa bizinesi zaabwe nalaba Drake Lubega wano ng'alaajana tibanange nange ekizimbe ndina kimu nabakama bange naye nga buli omu amanyi Drake alina ebizimbe ngaaga mu kibuga wakati naye kikenga ye kiri kimu era bamulege nkaka n'ayogera ebituufu ati beba regime tycoons olina okuba analyzinga n'olaba osobola bapenetratinga naye n'ofunamu nawe ne bakowa ku sente nga oba oyagala akawumbi k'essente kasobola okujja nga tokoze eki nga tekategeerekese si mu bbiri ne kiggwa olina kwebitano nakwebitano asiwe mbere wezibeerawo kati bateekayo namba za simu banaye tusondera komuledi bwati esente muziteeke kwene namba ebyo byakyana kito esente zijjako gavumenti ezisinga ziba irigo nga zimenya amateeka so bwomukola analysis wammwe n'okumenyaamenya batayikuns nakyo kintu kikulu because gye misingi egizemezaawo system ate mmwe okuba n'abammwe anti tosobola nga babutebi ab'emityana taata wazzaake n'abalala taata wazzaake WNRM mpulira WNRM naye nuclear naye agiwa ssente WNRM oli jasi mutabanyi we yamwewagulako bwewaguzi WNRM ate yalibadde n'akasente ako nga NRM General Museveni muntu omu gwe yalekera sente ze ate ekyamukozesa ekyo yali akaddiye Sebaana yazisigaza era yasigala mugagga naye lwa nsonga emu nti yali akoze eki yali akaddiye ng'akimanyi agenda kufa era yafa naye mbw'ovudde erimbu kati naawe ofuuse mugagga ku mulembe gwa General Museveni nga tomalaayo wali sente oba ozigjeewa tekisoboka so tulina okuanalyzinga the economic question of this country era kati olaba private sector yonna asajja abagicontrollinga companies ba CEO baani bano abalina partnership mu private companies ne public companies bonna bava wali gwekola ku research onoonye kuba ba director ba regional directors baani awo ku level eyo abali mu telecommunication companies abalina franchise okuoperatingira mu region nti wano fe tuoperatingirawo ojja kulaba nga be bali kati baba kukontrolinga buli mu ango zonna so kikulu nnyo ekyo mbanjala tukikole ki tukitegeere economic nawuliddeko ne social kuliko social systems that sustains the power identifying the methods of influence and uncovering the vulnerability within these systems kakati identifying the vulnerabilities kitegeeza ki kitegeeza buli system eba n'obunafu naye buli lw'obufuna buli lw'obugwako kati nze ng'obunafu bwe nasanga Emirago mu Cancer Institute tusobola tutya obukozesa okukwata ekintu tusobola obukozesa ne tukwata ekintu
obunafu bumba muzudde oba tetusobola kakati naawe ebyo obukugu buba bulina okukomawo ku desiki netusobola okukola ki netusobola okwogera ebituufu byennyini ebintu bino ebigobererwa gavumenti yevaako sitegedde shosho nsonga ya shosho ebeera etya no social systems embeera zaffe za bulijjo olina okumanya abantu balowooza ki kubanga embeera y'e Kampala si embeera y'ejjinja social setups zaki zanjawulo si gyotwala iganga bantu banjawulo kyova olaba waliwo twagenda ku raale ye Butambala Mwanga Kivumbi yali atutte nkwata omuzindaalo bwe nkwata omuzindaalo nkuba kigongo omufiirako ye bingwa wa wali mu Butambala nkuba kigongo omufiirako nkuba kigongo omufiirako laala enduulu evuga tuli katuuti abantu emitwalo ng'egi omaze okukola research wo nti abamu ku bakingmaker b'e Butambala kigongo y'omu ku bo kyali kireetaga kukola research nkimanyi bumanya mba natera okumaliriza bwe nti Mwanga Kivumbi n'agamba oyo n'akalulu obudde ku muzindaalo oyo tavumwa wano ozise busisa ategedde nti byogenda okwogera kati kiba kitegeeza ki ndi nze saamanya social setup ekitundu ky'e Butambala nti kigongo tavumwa wali wadde oli opposition nga Kadaga bwatavumwa Kamuli ne Busoga era gwe bw'otandika ng'otandise okwogera ku n'otandika omuyisaamu eggaali oyinza okulaba ejjinja bwerijja anti batandika ne bagamba ate onaidyo tuvumira mu Kaire emperaano ye buti aide nakiye bayaye buyaye ba Kampala yamusiiga akaziga akalulu amwebalamba bw'atira ye ndinebwe naba nfuuse president njamuwa ekifo ekyamaanyi amwebalama kakati understanding the social system of our society nkulu nnyo ebigambo byoyogera ng'oli kawempe si byogera ng'oli lango bano bawulira ki era mu mbeera wano tukozese message ki nkugambye era yajja ku muzindaalo n'akola pano beating n'atereeza banaye mutusonyiwe abagenyi nga omanyi abagenyi bajja mu kitundu naye nga haji n'awomesawomesaawo abantu b'ekyangira eno Kampala ese mu constituency zaabwe waliwo bye batakoonako kuba walirowoozeza nti Mwanga Kivumbi aggumidde abantu basobola omulaba naye waliwo kaseeka akamukuba wakalabye ku layini nakalabye kaseeka akamukuba ebizimbe byazimba amasomero gazimba wooteri zazimba abaana gye basomera kaseeka kamutemaatema era kagambye oba tulonda kidomola tukironde naye nga kinatutuusaako obuweereza naye nga tetuzizaayo bayaaye bano kaseeka kamukuba emisana n'ekiro mbu yamuwulira yagamba nti bannakyalo singa bampayo ekisanja ekyo maliriza ebyange n'abagamba be yali alimu awo ndowooza mu kusaala ndiza essomero nsobola okuteekayo omwana lyenjagala n'okuzijjanya sigenda genda Gombe naye gogenda genda Gombe awo n'obuzibu bwobufunye kuba bannaddiini kuba emizikiti gye gisinga e Butambala gimukuba kakati eyo point ndowooza gye tujja okumaliriza nayo tunayongerezako next week olw'embeera eri nti buli lwa chapter 3 eri about identifying the weaknesses and the strength of the enemy. Assess both the strength and the weaknesses of the enemy's political system. Ekyo kikulu nnyo. Enemy's political system obunafu bwayo buli luddawo.
n'amaanyi gaayo okugeza strength might include control over resources nga nkugambye nti sente abali mu rigimu be bazirina media omanyi bulungi nnyo ekya media kyekitegeeza key institutions zimanyiddwa nti agamu ku maanyi ga jjajja ekisooka sente munnyo gwo aguzanyisa bulungi nnyo kuba agulina ekyokubiri amawulire agalinako control okiwulidde ekyokusatu key institutions parliament agifuga judiciary agifuga amagye agafuga poliisi agifuga n'ebiki n'ebitongole ebirala byebimukuumira wabweru kati olina obistadinga osobole okukola ki okugyamu ekintu ekikola ki ekikuyamba while weaknesses could be flaws in governance, corruption, lack of public support, regional disparities. Obumu ku bunafu obulabikirako ddala bwe buweereza obufu. Ekyo buli muntu akimanyi nti obuweereza bwo buki? Bufu. Bwe kimala okuba bwe kityo nti obuweereza bufu tukapitalizingiddeko tutya. Ekyokubiri corruption ali ku high level. Corruption waba ali ku high level tusobola tutya okukikapitalizingirako. Tusobole okukola ki? Tusobole okujustifyinga ekintu kyaffe n'olutalo lwaffe. Regional disparities kitegeeza enjawukana mu zi regions ez'enjawulo, gaps eziriwo, awalala wakulaakulanye awalala tewakulaakulanye. Tukwata watakulaakulanye tuvuge naabo. Watakulaakulanye tuvuge naabo tubaliise ekigambo ekibanyiiza n'ensonga egende mu maaso. This analysis will guide the approach to counterreacting the enemy's dominance. Nti bw'okola analysis eno ekuyamba okufuna engeri gy'onoolumbamu omuki? Omulabe. Bw'otakikola ekyo tewali lutalo. Kati bano abali obubi mukolagana mutya nabo? Abali obubi batya? Ogamba nti region zitakulaakulanye tutambule nazo. No, okapitalizingira ku zitakulaakulanye. I mean zitakulaakulanye. Capitalizingira ku zitakulaakulanye n'ozipikamu political message n'omovinga. N'onafuya omusajja. Naye kakati as opposition actively tetulina tubadde mu gino emyaka. Tetulina tubadde nti wano tunywezezaawo. Ate Buganda temugina kati. Ate kati activity kijolaba. Sema musinga enda mu basinga abaka mu Buganda. NRM inamu nga abiri. Muinemu abaka basoba mu Buganda. Anti politics alina okuzannyibwa abawakiddako so si ekyo kye mwatuukako. Abawakiddako? Ye politics gwe tulina okuzannya abawakiddako. Kati gwe bw'otunuulira ekiddako olaba nga ababaka NUP egenda komyawo bangi nnyo ba FDC oba Jema. Ndaba nga amaanyi agaliwo ko. Jema omubaka waayo adda sobola okudda. Ekyo bwe kibadde that one is not an achievement. NUP 57 simanyi. Obeso 57 era. Anti 57 oinako ate bakyawera 57 bali 55 ababiri bagenda mu NRM. Kagabana Jimmy Rwanga yabo bagenda. Then wala watasobola kugenda ku kitebe. Nabo bawera. Nalwe kazibe Bashir aina katembozi alaka abadde mulwadde lwaddaga bamutwa
wacha kibali kimuganya okudda mu constituency nga bavunaana ki simanyi ngali interview gye yakoze so kati zino constituency endala waliwo zendabanga zo NUP balinayo wa NUP katugambe naye nga si muganzi ku kitebe era nga bamutekeko dda abantu kati nga Joyce baagala Kakembo Mbwatekamwa naye nabo bakwata omuzinga era bakuba bali era nga bolaba n'abadde ekibakola kyekimu era nabo bakwata omuzinga era bakuba bali anti self destruction bagyeteekamu kyova nakugambye mu kutandika nti DA nga tenafuuka DA olutalo lwayo lwavaawa lwava Makerere Kavule nefuuka ki byatandika ng'ebyokusaaga nebigenda nga biranda nefuuka issue yennyini ey'amaanyi era njala okutegeeza nti NUP teyawangula mu lutalo yafiirwa bufiirwa kubanga abalwanyi bayo abamu bakutukako and it is evident